members of the press, Sansopea number one, Tuniwano, on the 20th of December, Tujakubanga to celebrating Imiaka Jafana Musango, 47 years nga tuli mu entertainment industry ya Uganda. These are close to 5 decades. Omukolo guno gujja kubeera mu Serena wano nga tugenda okubalaga ebintu kubajjukizaako gye twava, okubalaga olugendo lwaffe ngeri gye tuzze tulutambula, those humble beginnings that twalimu paka we tutuuse wano, and tutaddemu ingredients nyingi nnyo. First of all, tutaddemu ebintu ebyaliwo ebyedda ne ba artists abedda, ekyo kijja kubaleeta memories ezo ezaaliwo mu biseera ebyo, ne tubalagako ki ekibaddewo era kitambula, ate ne tuka tugenda ne ku theme yaffe ya omulamwa gwa our show, our celebrations is the future of Uganda. Tugenda wa, tubalaga ate tugenda wa. So we've got those legendary artists who will be live with us on stage. We've got the current artists abali Ebons right now, and Twina never katibe mwita ba Genesis nabo tujja kubanga nabo tubateka ku stage kwegamba tubalage nti Uganda etambula, tukyatambula, tukyagenda mu maaso. So content waffe bwato bwali kosinza babulya details kwongera kubisa kubyonona ebisinga tubakubiriza mujje mulabe, but in a nutshell that is what we have on the 20th of December here at Serena. Exactly. Era tujja kubanga tubaleetera abo abaaliwo mu biseera ebyo, that's like mwattu, era tujja kuonayoko. Then aba OMG bwengambye abaali current ne future gye tutwala, kyemuva mulaba nti tulina emiti emito, emiti egiri kwegamba abaliwo kati. My daughter over here, mumulaba kakati ya future gye tulina mu maaso tutwala mu maaso abavubuka. So my daughter will be starring in the show, and we've got other artists, the young artists, how do they call the boys? The Bent Boys. Bent Boys are going to be around. Then the girls, yes. But I want to kwegamba awutwalaga future ya theater Kigenda. Ekyo tukyebaliza Katonda, ekyo Katonda yakitukoledde okuba nti Ssaabasajja yasiima n'atugulirawo theatre. Kaakati maama n'Abagereka asiimye n'abanga omukolo gwaffe aguweesa ekitiibwa nga celebrating 47 years. So it's just a blessing from God. We just thank God for that. Omwana omuto awulidde Ebons at 47 ayagala okumanya Ebons kitegeeza ki era kyeki? Okay, Ebons
means black, ebony. We are black Africans. Abakola, music, dance, and drama. So it is all about Africans. We are black people. That's what it means. When we're watching all that, representative wa NBS Molide, Nagamati, they jumped on board very fast because Bamani trendy Africa in the Jebade. I mean, we can get it for 47 years. So, picking an interest, but that doesn't mean we are part of them. But Bukede is actually episode OMG again of playing Thursday. We are appreciating Bukede Okubanti etuberedewo for all this long ngelaga OMG. So there is a special way in Gerige to appreciate it, but we appreciate all the media houses because they have always been there for us whenever we have press conferences, mutubererawo and so on. So tetulina nnyo any good against any media house. It's just that bano bayise onga representative wa Gambia ti bayise mangu okutekamu all their social whatevers. Of course, like any other company that favor ebonies, tubera n'ebintu somozamunda naye nekyakubadde tetunawa kubeera nakyo, otherwise abaana bandibadde tebayagala kuyingira mu ebonies. Olugendo lwa ebonies luwanvu nga bukiwulidde nti batandikamu 7 and a lot has happened. Bakoze buli kimu tukikoze tukimazeeyo. So tugenda kuba okulaba nti mu myaka 47 tujifunza ne tuba nga tujjayo highlights ne iconic moments ezo eza making ebonies what we are right now, because eri amanya ge mutasobola kwerabira, amanya nga Nakaunde, amanya nga Dick, amanya nga Oga, amanya nga Douglas, abantu ababakolera ebintu ebyanyumira abantu mu bibaawo. Tulina engeri gye twakikozemu, tugenda kumenya sure tujjayo nammwe ebyabakolera ba ebonies to be highlighting it, to take it, then to honoring some of those iconic ebonies okubasima before ebonies where was the myaka even at time. So to kuba tusima abantu baffe, most of those people are flying into the country, like abali bamanyi Rita Tusubira, she's coming, Yazanga Oga Nakaunde is coming, Gavin Sepp is coming, Eddie Choir is coming. Abantu abakola roses abanyumira bona bagenda kuba okolo lunaku ba Julian Dawulbani ba Simon Kalema mujja kukyewunya nti ba artists bangi abayise emikono gyaffe. Waliwo abalabye Kwezi Kaganda ne beewuunya, but Kwezi Kaganda was there for so many years as a young inspector 002. Abalabye Raymond, bantu bangi nnyo abayise emikono gya ebonies. So buli yateekako ettafaali nga waali nga twasobodde omutuukirira bagenda mulaba. Then okunyumisiza abato, tubaleetedde abantu abali familiar nammwe ku TV screen zammwe, mukyala Ella, mulabye mwami Mary John, bangi nnyo, Uncle Mo agenda kubeera nga MC, Malaika Katenshi agenda kubeera nga MC. So twagadde tukikole nti since it's a celebration, we bring together all those people betubadde tukolagana nabo over the years, ababanyumira, so that tujaguliza wamu. So you won't be surprised to see Pastor Gembe ngali ku stage ayimba, or Mami Eddie yawenga ayimba, or the youngsters like Kendo and Katalea, waba bench boys. So mugenda kula performances nyingi nnyo okuva eri abayimbi ne ba artists abalala, not because betulonzeeyo, but because bakuze balaba ebonies bandi akadde okubeera naffe kwolwo olunaku. So there's a lot
There's a lot to celebrate. There's a lot of entertainment. Abazigi, kuyimba. So people should expect the best on that day. Quite different. This red carpet is going to be out of this world. First of all, tulina red carpet olunaku tugenda kubeera n'ebintu nga olaba museum olabira ebintu ebikwata ku ebonies bintu ze tukola nga gwoyingira buyingiza ewantu n'ogamba mbadde njagala kola kikwata ku mwattu ng'oyigira bugizibu oti lugabandi you're seeing, you're reading things, you're seeing people's pictures. Tugenda kubeera nga gallery bw'onoogiraba ku olunaku tugenda kuba ne red carpet. Abantu bajja kuba bayita ku red carpet. Tugenda ow'ekitiibwa Katende kiringa gwokukola pati n'otobaawo ekyo tekisoboka. Ow'ekitiibwa JWK agenda kubeerawo nnyo live tugenda kuba kinene. Yogerako eri abamawulire kino ekintu ekyokuba Kibonzi ogenda kweza emyaka 47 Uganda kuli wakukete mwebale nnyo okutuwa omukisa guno okwogera mu maaso gammwe. Amanya gange nze Stella Nantumbwe era nga nzaalibwa ekyo ekifaananyi ne maestros wa legends bano Laba, Dr. Bosa namukyalakozia. Tuli honored honoring ebonies ku myaka 47. Tukuza emyaka gino abantu bajja kwebuuza lwaki 5 lwaki 47 naye nze ngamba lwaki buli mwaka tetuku celebrating